Yo, this is Rampant Killer already, the Bulambalambo osibye otya gwe omulungi yasalawo kubanga ate otumbula ku PJ the news anka nsuubira nti osibye bulungi nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyini bwentyo n'enkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo gy'osinzira era kubanga ate ntandika n'abakyala Abanayuganda abawerako ddala 5 nga bano bakwatiddwa mu ggwanga lya Thailand nga bagezaako kubanga ate batunda akaboozi era nga kigambibwa nti mu abo be babadde batagetinga mwe muli abalambuzi abagenda okubanga teberera ku nsimbi zaabwe Thailand gattako abakulu okuva mu gavumenti nga muli ne bajjeno kakati n'abakyala bano kigambibwa nti bali bataano era nga batemera wakati w'emyaka 31 okutuukira ddala ku myaka 38. Kuliko amanyiddwa nga Maimuna wa myaka 36. Maimuna tukoze ki mu kisiibo muno? Hadija naye akikoze mu kisiibo wa 36. Sandra wa myaka 31, Harriet wa myaka 35 ne Betty wa myaka 38. Bano basazeewo kubanga ate babatooza kye tuyita fine oluvannyuma ne bateeka ku deportation basobole okubanga ate badda ewaka nga tebalina yadde ekigulira magalo eddiba. Ate ng'ey'omuyimbi amanyiddwa nga Palaso nnaku y'ekitalo ddala avuddeyo n'abikakyaliwe ng'ono nno Nzarwa ye Bugirimaani munnanga agamba nti ono abadde true ambassador owa Uganda music mu ggwanga erya Bugirimaani oba giyite German era nga abadde akoze ky'amaanyi nnyo okusitula music industry mu ggwanga erya German wabula nga ate yakoze ki yamuvudde ku maaso. Kitalo nnyo kitalo ddala Mungu abeere nga ate agugumya. Ebyeddwaliro ly'erubowa byo nabyo bikyalandira ddala anti wetwogera olunaku olwaliro gavumenti egeze maaso okubanga ate ekwata obuwumbi obuwerako ddala 456 bwetyo n'ebusimba investor agenda maaso okubanga ate akwasaganya eddwaliro ly'erubowa. Jjukira nti initially government yajja ne pulaani ng'egenda kubanga ate ewemmenta trillion eziwerako ddala 66 eza Uganda wabula ate baamala ne bavaayo ne bategeeza nga ensimbi ezo bwe zitajja kumala baakuzongerako zive ku trillion 66 zidde ku trillion 71 naye nga wetwogerera baakateeka mu trillion 1 n'obuwumbi 39 olowooza mmeka ezibulayo. Olunaku olwaleero eziwerako ddala biliyoni 456 zikwasiddwa investor. Tukyali ku ddwaliro ly'erubowa lye baatugamba nti bujja kutuukawe buti nga mwanattu yatandika dde okubanga ate likozesebwa. Eyo nga tuvuddeyo sayidi eno yo Parliament ekitegedde lwaleero nti obuwumbi bwa siringi 7 obwewoleddwa okuva mu Stanbic Bank okusasula umeme buyisiza ddala mu bbanja umeme lyebadde ebanja eri obuwumbi 267 n'obutundu obugwamu ng'ensimbi entuufu umeme zebadde ino okubanga ate efuna okuva eri gavumenti ziri mu buwumbi 432 ng'okwo nno kw'ogasse n'ezo zebagala okubanga ate bagula umeme okitegeera naye nga ekyama kino kibikuddwa Speaker wa Parliament Anita Among bw'abadde afuna alipoota ekwata ku kampuni eno okuva ewa Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti n'akakasa nti Parliament yakkiriza okwewola ssente zino singa zibeera nga zentuufu ezabaliriddwa ne zikakasibwa abakugu okuweebwa umeme. Oba okiwulidde oyinza oba tokitegedde mu kino kyategeeza nti umeme ebadde ebanja gavumenti ensimbi eziwerako ddala obuwumbi 267 wabula ate babadde balina okugigula so omugatti babadde balina okuwa umeme ensimbi eziwerako ddala obuwumbi 432 n'ebitundu ebigwamu oba okitegedde so mu mbeera efaananako bwetyo zibabadde balina okubanga ate beewola okuva mu Stanbic Bank naye ate beewoza ensimbi eziwerako ddala obuwumbi 700 oba okitegeera nga ziyita mu ezo ze bali supposed okubanga ate beewola okuwa umeme babiri nga bagikutudde. Kakati Anita Ntamonga avuddeyo n'ategeeza nti yo gavumenti oba Parliament ekitegedde lwaleero nti ze beewoze zisusse mu ezo ze babadde beetaaga. Balance alagawa. Awo bwenkujjawo nkuzzaako essayidi eno yo China egenze maaso okubanga ate edonatingira Uganda omuceere ogubalirwamu $2 million eza dola bw'ozizza mu za Uganda bulinga obuwumbi 7.3 okitegedde omuceere guno bagulese oba baguwadde eggwanga lya Uganda okubanga guyambako abawejjere b'e Karamoja wamu n'abaana abali mu masomero era ng'omuceere guno gwasabibwa gavumenti ya Uganda okuva eri gavumenti ya China. Omukyala amanyiddwa nga Prime Minister w'eggwanga lino
ono Honorable Robina Nabanja bw'atyo yagenze maaso kubanga ate akakasa nti omuceere mulungi ye yaguliddeko dda naye ng'okusinziira ku bannayuganda mu comment section balaze nti omuceere bagwekengedde gwandibanga gwe guno omuceere gwe balaba ku mikutu migatta bantumbu ogujja n'ebirwadde nga bikansa era ne bagamba twesabire omuceere muyitirivu nnyo guno okubanga guyingidde eggwanga baatandise dda ogwekengera naye nga gwo gwatuuse dda. Weewaawo ye Deputy CDF avuddeyo bw'atunagenda maaso kubanga ate yeetonda ku lw'ebyo ebyagenda maaso kubanga bikolebwa ku bannayuganda okuva eri bannamagye mu bitundu by'e Kawempe bwe baali banoonya akalulu juzi wano. Ono alabiseeko maaso ga Parliament's Defence Committee bw'abadde agezaako kubanga ate presenting Ministerial Policy Statements eya 2025 okutuukira ddala ku 2026 financial year. Okitegedde ye Lieutenant General amanyiddwa nga Sam Okidinga agenze maaso kubanga ate ategeeza nti byonna ebyagenda maaso kubanga ate bikolebwa ku bantu ba bulijjo e Kawempe ze zimu ku nsobi ezikolebwa bannamagye era nga agamba nti ebyo bikolwa tebyali birungi tebyali bya kitujju era nga tebiri mu line n'ebikolwa bannamagye bye balina okubanga ate bakola. Okwogera ku bikolwa ebyo bo bannayuganda mu bitundu by'ebusoga ababadde bagenze okuziika baafunye omwaganyo oluvannyuma lw'okulaba abakuumaddembe abo bayite bannamagye nga bali mu lumbe luno bagenze maaso kubanga ate babaatulira olw'ebikolwa byabwe. Abantu bano abenda lwaki bwe tutuuka mu mbeeroti neeyo otukubanga emiigo modwoti neeyo meseji eno yemukamengwe owakomanyi abi muwozi nti gwendo olikwenda agema mu Uganda aye singa tunatulugunya abantu mu mbeeroti neeyo kituufu banakwaniriza nga bwesuubira so basaba ne banyabo banabaana abana kubakulira empyaka oba kulita embabaga gy'ebabigirwa mozesi nejjo mu palamenti ibiri asatu namulala ajja kwagaana n'imwami muwozi bigirwa asikaiza busoka muwozi ayenda kyababe kyagulanyi Buganda ayenga emiigo mukendezeeku omukama katonda abanese wadde nga bannayuganda bangi ensangi zino beemulugunya ku basumba wamu n'ababulizi b'enjiri mu maddiini ag'enjawulo okuba nga beesoliddeyo gwa Nagamba ku nsonga eziruma abantu mu ggwanga ly'e Uganda. Wuno omusumba atatabyokya yagenze maaso kubanga ate abaako ebigambo by'enkizo byayatulira abakuumaddembe abakwata emmondo ne balowooza nti obuyinza bwonna oba obulamu bwonna babulina mu ttaano. You soldiers who are listening to me now, and those of you soldiers listening over the radio, those of you soldiers watching from the social media, if you're saying that you're following the orders and you're hitting because they told you to do so, if your master gives you an order to eat your poo, will you eat it? Which is soldier will say, okay, I will eat it because it's an order. Soldiers have common sense in your heads. Don't do wrong things simply because it's an order. 2 days back, a policeman shot a young boy because he was telling him to move away. So he was forcing the young boy to go to a side where there are borders he could not see anywhere out. Now, you policemen, you soldiers, the things you're doing, though you have the orders to kill people and destroy people's lives. The days of Herod ended just like yours are going to end. The days of Herod also comes to an end. I pray that your days will not end badly. When it's the wrong things you've done that are strangling you. You know that the roads are very small. People have nowhere to turn to. There are pregnant women here, borders there.
And for you're just slashing people, you're sending them out. You soldiers and policemen. Those of you put on white, black, we honor you, all of you policemen. But the world, this country is ours. Now you just send people out of the way, telling you soldier, you was lashing people because you want to go very fast. Your days shall come to an end. Even the person you've sent away from the path, from the way, you shall meet one day. I don't know what will happen when you meet. But I pray that now those of you who are in great positions, let me repent, you are not just elderly, but you are honorable. You're honorable people. But allow us also to pass on our streets and go where we are going. We shall give way to ambulance and the president's convoy. But you, the major, you, the general, ambassador, you an ambassador, you who is the son of somebody who is in a powerful position. Let us also walk into the streets and go to our destination. But for you, you just send me out of the way. You find me, you just want to send me out by force. You pick out the lashes, you want to lash us. Herod told these people, go and kill every young child. Like you said that order is an order. Now I'm telling you, soldiers, ladies and gentlemen. Now the days of Herod in the even you who is causing people to cry, your days shall come to an end. Those men killed babies, children who had not done anything to them. They slaughtered these children, they burnt the women. Men, those hearts, animal hearts, even women. Your days are also numbered. May God help you. Accept and repent. Accept the gospel and be changed. Let us also, all of us, abide in this world. Don't send us out of the roads. Praise the Lord. Herod killed all the children. And his soldiers said, you know, it has been an order we must fulfill. Now I give you an order from above. From the above of above. Repent and believe the gospel. Or you will perish also. Praise the Lord. Say amen. Amataba agabadde mu kibuga Kampala n'emirirano yekyali talk of the city era nga wenjogera amyuka speaker wa parliament Thomas Tayebwa bw'atyo yawanjagidde abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu ggwanga okwongera amaanyi mu kukuuma obutonde bw'ensi kubanga Uganda bw'ebanga yakwewala embeera y'amataba eyabaddewo olunaku lw'eggulo kyekirina okubanga ate kikolebwa. Tayebwa yagenze maaso kubanga ate asaba ne bannayuganda okufaayo ku butonde bw'ensi nti kubanga singa buba butabanguse bukosa buli omu tebusosola oba okitegedde. Bino yabyogedde bwe yabadde aggulawo olutuula lwa parliament era bw'atyo n'atuusa okusasira kwe eri abo bonna abakoseddwa abafiiriddwa abantu baabwe wamu n'ebintu byabwe. Mu bufu bwe bumu ye Nampala wa gavumenti Hamson Obwa yavuddeyo embeera eno eyatuusewo mu Kampala n'emirirano okubanga ate aginenyeza obutonde bw'ensi okubanga bwewagudde wamu n'okusiiwuuka empisa. Ono nno yagenze maaso okubanga ate akubiriza bannayuganda okubeera obulindaala eri enkuba ennyingi, omuyaga, laddu mu mwezi ogwa Maaci, April wamu ne May okusinziira ku kalabalaba oli embeera y'obudde. So mwetegeka embeera eno egenda kwongera okubanga ebeera bweti okutuukira ddala mu Gwokutaano.
Abangi gye bagayitidde amataba ye omwogezi wa KCCA Daniel Niwabine bw'atyo yakiwakanyisa n'agamba nti tetunnafuna mataba mu Kampala. Amazzi gajjo galegami bulegami kyova olaba zaagenze okuwera ssaawa 3 ez'okumakya nga tegakyaliwo. Ate yagenze maaso okubanga ate anenya abantu n'agamba nti abantu balina empisa embi basuula nnyo kasasiro. Ekyo nno nga kye kireetera amazzi okulegama mu Kampala buli basanga bwe basuula kasasiro. So ngate ekyo ekitongole kya KCCA olunaku olw'eggulo kyabakaniddewo n'eddimu ery'okuba nga ate bagogola emyala gyonna okwetoola ekibuga kisobozesa amazzi okuba nga ate gatambula era nga bano baggyemu kasasiro sakidati enkuba ne weeba ezzeemu okufudemba tewali mazzi gajja kuba nga ate gaddamu kwanjala mu bantu. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Hajati Sharifa ngono nno yennankulu wa KCCA essaawa eno gutulina yagenze maaso okuba nga agamba nti embeera eno evudde ku bantu abamansamansa kasasiro n'azibikira emyala okukakkana ng'amazzi gabooze bwe gatyo ne gaba nga ganjala ekibuga kyonna okukakkana nga gafuuse mataba. Bwe nayiseko mu comment section nalabye abantu bangi bakubagana empawa yes nga waliwo ekiwayo ekigamba nti embeera eno yonna etuseewo lwa mukulembeze wa ggwanga nti Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaviiriddeko ebyo. So nga ate abangi nayo yavuddeyo negera maaso okubanga ate egamba nti nedda mulimba era nene embeera mugenda ginenyiza Museveni mu kino tetulina kunenyane Museveni ne wane Dubai abamwe bati bagamba nti ne wane Dubai ndaba enkuba etonya era nayo nekola ki nebeera bwetyo muki mu nguudo amataba gajja ne gabeera bwe gatyo. Anyways buli omu wandowooza ye naye nga okusinziira ku nze endowooza yange eri nti enkuba eno eyatonye si yenkuba eyabadde ey'amaanyi ennyo gy'ogamba nti yabadde esobola okuba nga eviirako amazzi gano gonna okubeera mu kibuga at the same time. Oba okitegeera enkuba eno teyabaddemu kusuula bintu singa yabadde mbi nnyo bwetyo yandibaddemu okusuula emiti yandibaddemu okusuula amayumba yandibaddemu okusuula ebintu naye tebyabaddemu nnyo wabadde mazzi meerere nga gegezaako okuba nga ate gakulukusa ebintu. Kitegeeza nti amazzi gano galiko we gali blocked ebitundu bingi amazzi gali blocked tegasobola kuba nga ate gatambula. Kino nkizza ku nkola ya infrastructure ze tulina mu ggwanga lya Uganda mainly enguudo. Yes abasajja babawa zi contract ne babawa ssente bakole enguudo ate munnange ne bawunzika nga abasinga bakoze ki bakoze bye baagala bakoze kutuusa mukolo naye nga enguudo zino balina zikola n'emyala egirina okuba nga ate gikulukusa amazzi gano. Ebizimbe birina okubaako emyala egikulukusa amazzi gano okitegeera naye okukakkana emyala girimu kasasiro. KCCA eringa nayo oba oliawo etakoze kimala kasasiro azibikidde. Wandibaddewo oba amateeka amakakali agakwata abo abasuula kasasiro abatambuddeko ne bagenda mu kibuga ky'e Rwanda bakitenda buyonjo bagamba ne woosula chewing gum bakukwata ebeera police case. Oba okitegedde ffe ebyo byonna tetubina so tukyetaagira ddala omukono ogw'ekyuma and if something is not done obulamu bugenda kwongera okuba nga ate bukaluba. Amazzi gano gatidde ddala abantu omuli abaana abakulu era nga newe njogera bizinesi z'abantu zagenze abalina ensolo nazo zafiiriddemu era kubanga ate kutuusako abantu ab'enjawulo abalajana olwa bizinesi zaabwe ezayononese. Sigirabanga kafudde nzaaliwa wano terukyalinawo mbizi wadde n'emunnamu zonna zigenze mukoka azitutte mukoka azitutte lukyalinayo wadde n'emu wano. Mama tetukyayina mukoka azitutte kafudde etonya eno sigirabangako nyabo mama bano gonna mazzi mwenyimiridde era mweri essaawa zino wano bulijjo olunawonna lukalu tegatuukanga nawo naye ebiyumba by'embizi tetuyinaamu mukoka yazitutte zonna. Sande namugamba yo n'embizi zo banaye mbabulire bino bituuse tugenda kufa. Mukama munyiivu bana mnagira amazinga wegayingira kugatawo amazzi gayingira kyokanga nyumba eri waggulu amazzi sisi amazzi gakomewo mukwano guys bananga wamanya amazzi gamunyumba kati naye banamwe mulaveeyo tugenda
kafa mwaba kano kabaita amataba kalabika amataba gasereero bannange musabire nana tuli mu nnyumba daba amazzi bwegatuse bano ego tulesibabayo kwata abaana bebagwa amazzi banamwe mulangere kumi na bbiri nali kusoma leero ogenda Embeera bwetyo bweri ku basobozi abakolera mu bizimbe by'omu Kampala engoye zonna ze mulaba ziriika amazzi zonna mazzi nga bwegalaba ngoye byonaba amazzi ezibala zino kalagaliza kufuna nakamu mazzi leero nkuwano wetisiza ezo zonna ze bali mu ttiika abantu batisse emmotoka n'emmotoka z'engoye kakumpi wengi waliwo ey'amasannyalaze watirika waneeno mabega waliwo amazzi we gayita watirika kati amazzi gayingira mu nnyumba wafu nnyo wafu ekituufu kiyinza ngera gamba landiroodi wafu nnyo Bamikwano sagala sawulidde saategedde edduuka zambwa weeyo ne ku Molden International Labour Consultants. Yes, baagala bannamukisa bagenda okubanga ate beetaba mu interviews ezigenda okukwajja ennaku z'omwezi nga 28 lujja kuba Lwakutaano n'ennaku z'omwezi nga 2 lujja kubeera Lwakusatu, nga wano nno beetaaga baana ba bulenzi wakati w'emyaka 21 okutegeerera ku myaka 38. Beetaaga ba male supermarket attendants, male cleaners wamu ne male airport cargo handlers. So mukwano yanguwa oberenga ate wefunira omukisa gwo. Nakugamba nti tebakwasaganya ebyo byokka, balina emirimu ntongoni nawe omwana w'obuwala tebakusuulirira eyeetaze omulimu gwa maid, waiters ne waitresses bagirina, balina emirimu egyeba baristas. So duka zambwa oberenga ate weina home of opportunities. Okiwulidde, omukisa tegukuleka ate nga bano bakolera ku weerufu n'amazima. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate ng'omusumba amanyiddwa nga Aloysius Bujingo bw'atyo ye yeefuze omukutu ogwa TikTok oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza Endiga nti ssente ze baasonda oba ze bazzenga basonda zazzenga ababalira. Mukwano
tezisobola na kukola kwota ya project gye balina. Oba okitegeerera bw'atyo n'abasaba basonde basobole okuba nga batandika. Yali yabasuubiza dda myaka gya dda 2023 balina okutandika okuzimba, 2023 n'abaggweramu nga tebazimbye, 2024 n'abaggweramu, kakati 2025 naye alabise okuba nga atakola ki abaggweramu. Naye nga abo ba social media elunos basimbudde ddala ng'omukyala amanyiddwa nga Generations bw'atyo yavuddeyo n'agenda mu maaso okuba nga agamba nti ye bukyanga azaalibwa awulira ssente ezimba Pentagon ezisondebwa naguno gwaka Pentagon tezizimbibwanga. Naye Pastor Bujingo, endiga zaakukola ki ddala? Bano abantu b'osumba baakukola ki kyennyini ky'ogamba nti mulina okukisasulira? Be baalemesa amaka agaasooka? Ebirala ndaba ng'ebitambula bulungi ndowooza amaka ge gaakakutabukako. Bano abantu be bajja Teddy Bujingo mu bufumbo. Bano Pastor abantu basasulidde ekintu ekyo naye mukwano nedda olimba. Nze okuva lwe nazaalibwa njagala nkikugambye nti nasanga basonda Pentagon ate temulajeni oli mukulu nedda nze nkugamba kati nze ofuna first hand information ku muntu yennyini. Nazaalibwa nasanga basonda Pentagon. Pastor Bujingo nkuze nga naawe bw'olaba mazima ogambye abantu nti essente ezisonda Pentagon teziriwo n'omusingi teguliwo. What's the meaning of that? Kale bano abantu b'osumba baleke. Bannayuganda bo bakola kyo batuusa ku kintu ekyo mazima. Bannayuganda Pastor Bujingo nga bakwagadde, nga tukubeereddewo, nga tukulwanidde entalo, lwaki oswaza baganda bafe okutuuka wano? Abaana nga basasulidde kintu oba kiki? Ne basonda Pentagon emikolo n'ekolebwa, ne basonda Pentagon business nezitambula, ne basonda Pentagon ennyumba n'ezimbibwa n'eggwa n'erabika bulungi. Pastor, tuli so proud of you. Weerabiridde bulungi essente ogiridde bulungi. Naye at least bannange ezitandikako okuleeta zisino truck z'ettaka, simanyi omusenyu, simanyi seminti, amayinja, amataffaali. Pastor, zinoonya otandike. Banemulekerawo okusuula ssente zammwe ku mulundi guno, mugaane nti mwagala kulaba ssente weeraga. You can't do this, you cannot. Abantu basonza amakyaki wano ne bagamaliriza. Waliwo noba ye Kayanja. Yanono mwami ayogera empola ennyo asonze chachi ye chachi nene oyinza okulowooza oba kyalo kiramba agizimbye abantu basondedde chachi eyo ne bazimba ne bagirabako. Lwaki ewuwo kyanjawulo? Lwaki bannayuganda obasasudde bubi nga bannanga awakolebwa ekibi tugambe nti kibi? Pastor Bujingo kendeeza olimbamuko naawe. Baganda bafu batunuzanga abasira abatategeera. Tembuza gye n'omusiraamu otuse wano tukolera abantu. Gwe muwala gwe abadde asonda Pentagon mwana gwe ow'obulenzi genda osondera ennyumba yo. Tandika okuzimba akasiisira. Tandika okusiika amagye ssente gireko gitwaliyo Pastor Bujingo munoonyeyo bapasita abalala. Holy goodness. Kuno kusaba ki kuno? Gwe Pastor Bujingo Katonda ki gw'osinza oyo bannanga akutuma okukola ebintu bino? Uyo gwalina gu TV ogusiiba guvuma abantu ne guvuma abantu. Of course gu TV tuba twetegeeza full figure. Ne weetika ekizibu n'okiteeka ku TV bannayuganda ne basigala bakwagala. Weewaawo olunaku olwaliro amazaalibwa ga mutamanyiddwa nga ahimbisibwe Gianna Yasa. Omutono yazaalibwa omukulu amanyiddwa nga ahimbisibwe Fred n'omukyala amanyiddwa nga Mebo nga beegasse wamu baagaliza baby waabwe birthday ennungi. Happy birthday beautiful, you're loved by mommy and daddy and I wish you all the best success and happiness in your life. So nga ate omukyala amanyiddwa nga Florence Nampija naye ku lunaku luno lwennyina lwe yazaalibwa. So tumwagalize amazaalibwa amalungi. Ngenda kuba nga ate nsembyayo emboozi ey'abazadde abavudde mu mbeera olw'omuwendo gw'abaana abeeyongera buli lukiya kubanga ate bafiira mu masomero. Wetwogera another case yalumye dda emmeeza oluvannyuma lw'omuto omulala okuba nga ate afiira mu mikono gy'essomero. Kino nno kyongedde okutya mu mitima gy'abazadde n'obweraliikirivu. Cases zeeyongerera nga jjukira ntubadde tuva mu visitation day
days kuba zibadde za njawulo. Yes, kakati nno munange abamu batuuse ku masomero nga bagamba basanze abaana baabwe abamu balwadde bali mu sick bay, naye nga abasomesa tebatwala buvunaanyizibwa kubakubira kubagamba nti munange omwana mulwadde. Mu mbeera efaanako bwetyo ne beewuunya ebigendererwa n'ebiruubirirwa by'abasomesa bano oba okitegeera. So abasomesa badde nsaba tukyuseemu bambi, tukyusizeemu ddala. Awa wengenda okuba nga ate nkusiibulira mbadde pijje nga bulijjo, webale kutambula nange ate kuumira mpeera ku nkuumire weeraba. Bannange omwana ono Joanne eyafudde bagamba yeekoonye mu vaani, payipu n'efufumita mu bulago. Omwana ono yafudde atya? Omanyi baddiya, zino entalo z'amasomero zino nze nzitiira ddala mulekwa waabwe siina ananzija mu kkomera. Naye omwana oyo Joanne bagamba yafudde, mu ripooti eweebwa egambibwa nti yeekoonye mu vaani. Kati payipu yamuyise etya ekituli? Abazadde bajja kutuuka okubeera nga baagala okusomeseza abaana baabwe waka. Nanga kati bino omwana bw'abeera bw'atyo ng'omusindise nga mulamu, tuuka nti omwana ate simaa ku ssomero, simaa bwe yatuuse ate payipu ne atya. Mwana w'abandi wuuyo muto, muzadde w'omwana. This is very bad news. Sejusa Dubai, tambuza vidiyo eno, ffenna abayina abaana otambuze vidiyo eno etuuke ku ssomero lye bayita Savannah Kindergarten Makindye. Savannah Kindergarten Makindye, tambuza vidiyo. Oba oli mukuba kyeyo oba oli we Uganda, tambuza vidiyo eno. Twetaaga justice n'obwenkanya. Omwana bamuyita Joanne wa myaka 4. Imagine. Byonna information gye muwona omwana yafudde, information gye muwa ng'essomero nfu. Abaana batandise okufiira mu masomero ng'ebitagasa. Abaana baffe mututiisa bafiira mu masomero ng'ebitagasa. Omwana mugamba mbu yeekoonye, simanyi vaani yakubye mu kannya ey'essomero ne yeekoona n'afa. Talinaako kiwundu, ekiwundu kyalina kiri mbulago, kiraga nga payipu eyamufumitiddwa n'eyita eno n'egguka eno. Ng'olumala mujja mutulimbalimba bwoti omwana we yeetuuga juzi ku ssomero lya wali esseeta ne mugamba sima omwana bwe bamuta ne mugamba yeetuze, kyokka bifaananyi bigenda ofuluma nga yeetuze nga atudde ne ku ddeeka. Kati noono omwana muto myaka 4, amasomero muvaayo nga mu information enfumba. Omwana emmotoka yagudde mu kannya ne yeekoona ku luggi lwa vaani. Waliwo eyabalabye nga muyingiza abaana speed mu vaani, nga mubayingiza speed ng'omwana yafudde dda. Omukyala ali mu bulumi akaaba agamba omwana wange baamufumise eno n'eno mu bulago wano nga mimiro, nga walaga waliwo ebiwundu payipu eyamufumitiddwa eno n'eno, oba kaso oba kiki, naye nga yafumitiddwa mu mimiro. Kati mwe muli awo mutuuka kasanga omwana we yeekoonye ku luggi. Yeekoonye wa ku luggi? Yeekoonye ku mutwe nga taliiko kiwundu. Muyina ne information gye muwanga temusosa kulowooza nga temulinga abaasoma. Mwakola essomero mulinga abaasoma. Ne information gye muwanga ya kisiru. Nga ya kisiru tegatta. Family yono omwana yeetaaga justice. Joanne wa myaka 4. Imagine nawe gy'oli oli muzadde. Kere nkyanga bagambye ebbujje lyo nti walisindise ku ssomero nga liramu bulungi, talinaako yadde akalwadde, n'omusindika ku ssomero genda kusoma, ne bakuddiza ku ssaawa 7 ssaawa 8 ne bakubikira ne bakuletera mayiti ewaka nti omwana yafudde. Laba ekikanga bwekyo, bali mu kuwanjaga balajana. Imagine obulumi peyina eyo omuzadde oyo gy'ayitamu. Yenna omuzadde nga ddala oyina omutima ogwensa, ng'era oyina omuzadde mu mutima gw'oli muzadde ne bw'oba tozaalanga. Tambuza vidiyo eno. Savannah Kindergarten Makindye. Ono omwana mugenda kuleeta results ze oba mumutwala ku postmortem bekebejje bulungi bayite results entuufu, muleme kulimbalimba bazadde ba mwana baleka munyiike ng'emmotoka teyagudde ku accident mbu yakoonye bukoonyi luggi abaana basigala nga balamu ye ne yeekoona ku luggi lwabadde lutunudde wa.
temwambadde temulugadde banneetu mususi ffe tuli eno tuli beeraliikirivu ku baana baffe kati ssaawa eno abaana bafanga ekitagasa uganda eri kuki uganda gavumenti muli kuki kyokka kati abazadde bagenda tunula butunuzi nga banabo bafa bwe batyo bafiira mu masomero abatafiiridde waka nti balwaddeko omwana wo n'omujjanjabako n'okkakkana naye afiiridde mu ssomero imagine byewuunyisa ensi mbadde njaba vidiyo eno etambule etuuke ku savana kindergarten makindye mbadde njagala otaaginge gw'omanyi omuzadde ng'asomesezeeyo omwana otaaginge gw'omanyi yenna information eno gwesobola otutuukako abazadde boono omwana beetaaga obwenkanya for sure beetaaga obwenkanyako ge mazima tuve mu by'okusaagira ne they need justice Joanna RIP Joanna umuwala mirembe Joanna mwana muto myaka 4 ndowoozaamu nga kawala kange bambi ne bandetera amawulire nga kafudde mu ngeri etategeerekeka RIP munaye Katonda nkusaba omwoyo gwo agulamuze ekisa gyonna gy'oba olaze Joanna Katonda akulamuze ekisa era obeere ku luuyi lwe sayidi ye Joanna umuwala mirembe Sejusa Dubai.